bulambala okutuuka lunaku lw'okkuba kalulu buli muntu alina endowooza ye. Abamu bali mu kutya nga balowooza nti okulonda kwaniramu obuvuyo ate nga bala emitima gye bali wamu. Olunaku lwa leero amagye okuva mu nkambi y'e Makindye gakumbye ku zimu ku nguudo z'omu Kampala ng'eno bwe bayimba. Abamu ku balabi beewuunyiza ekibadde kigenda mu maaso wabula nga bano babadde bali mu bikujjuko bya kukuza lunaku lw'amagye olwatereesita. Akulira enkambi ya military police Kano Emmanuel Kanyesije akumiza abantu obutalalikira nti wandi baba buvuyo ku lunaku lw'okulonda kubanga ebyokwerinda biri ggulugulu. Ebyokwerinda birungi tuli ku ground police weri services endala intelligence weri ffe ab'amagye we tuli n'olwekyo ebyokwerinda birungi abantu ba bulijjo tebatya. Ono era alabudde bannabyabufuzi obuteetantala kuteekawo obubiina bwe bagamba nti bw'okwakumira obululu nti kubanga ab'ebyokwerinda mu mateeka be bokka balina olukusa ku nsonga eno. Tetujja kubikkiriza ebyo kubanga okwekuumira obululu obukuuma otya ezo militia z'empulira tezikirizibwa mu mateeka. Eno nsi democratic country republic tetusobola kubeera n'amagye amalala oba abantu abalala abagamba bajja kukola amagye gaabwe tetukiriza ekyo. Kanyesi yasambaza ebyogera nti amagye galina enteekateeka okwenyingira mu nsonga z'okulonda n'agamba nti amagye gajja kuyamba ku poliisi ng'ene beegayise naye nga watali ekyo gakubeera bbali kukuuma mirembe. Kose okukuuma kalulu kwa poliisi tuyinza kugendayo mu poliisi singa batuyita kubanga they are friendly force bakwano baffe mu byokwerinda. Ono era atangaziza ku kyokubanga mu barracks temubeeramu bifo bironderwamu ng'agamba nti kino kikolebwa obutayawulayawula mu magye. Akalulu kaffe tukakubira bweru wa Portagat bweru wa gate kubanga tetwagala politics zijje munda mu barracks kubanga zijja kutugabanya ate ffe tubeera wamu security yaffe ebyokwerinda obukuumi tubuweereza buli omu.